anti gwe kwoli poliisi kwoli poliisi kwoli mukolabyeko akatono yeeyo embeera bweri emutundwe ku lumbe lwa omuyimbi ono Alicia M. Kitalo nnyo kitalo ddala, embeera si nnungi yadde n'akamu. Ndowooza omulongo babiri essaala omwerabiddeko byamuweddeko dda, yawunzewunze dda. Ate mu maaso bye ngenda okubeera nga nkulaga okusinziira embeera bweri, ye maama wa Alicia M omuto azirise. Omuntu yenna abeera wa kufa naye waliwo enfa etuuka ekiseera buli muntu n'abeera ng'agitankana. Bw'otunuulira message zino ze ngenda okubeera nga nkulaga kiraga nti omuntu ono abaddeko ko mulwadde emabegako. Ate era bwe mayiriza okubeera nga olaba ebintu ebyo, male nkulage ne vidiyo eraga mwana muwala oyo erinnya liraga nti Oweishe, naye ali mu abo abagambibwa okubeera nti balina kye bamanyi ku nfa ya Alicia M. Mami oli olimba, mami oli olimba, mami oneganye, mami nga lwaki okikola katake utiyo mpostinge ki teekako ki akati neeyitaani mazima ddala. Mwe omugenzi Alicia M olunaku lwe yakola embaga ye, waliwo omuwala eyajjanga mu comment section ye ng'agamba katojja gafumbamu, nze oyo omusajja wange bannange kimaze ne kituukirira. Era nyongera okubategeeza nti omuwala y'omu Alicia M bwe yafudde yazze nga komentinga mu comment section z'abantu nga bw'agamba tukuwonye kati omusajja wange amanya sigenda gabaleetera wano munnange, nze Babyface n'obulamu tuli tuti. Mundeke munnange nkyayagala obulamu. At least saakibbe muleete naye nga simwogedde. Bw'akyukira nze sijja kumwogera saakibbe neemuleeta baganda bange, naye nga bannange lwaki obotta munno olw'omusajja? Oluusi n'omusajja abatagenda kwagala takwagala. Bannange bakazi bannange, kye mugamba mmwe temulifa baana mmwe?